nange ne ŋŋamba kale bw'onoobozze ako tuyambe ekyamazima okisingana mu bankima kugambe mu bankima wano banayerekera okubawaana mazima tosobola kubanga basinza ab'essaidi eno kakati mwanyinaze abagenyi abo obudda omusajja oyo atudde mu maaso awandaga ayenga yamera akasiidi nga antegeezanga bwe mbamanyi abagenyi abo obamanyi la hawla wala quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baweko omulala tulabe bagamba nti inna allaha masabirina katonda ali wamu n'omugumiikiriza oba oyogedde mazima nsaba katonda akutwale akuwa ekiwumulo era bagamba nti wabasiri sabirina sanyusa oyo agumiikiriza wafajatu mwanyinaze omulungi mwanyinaze omulungi wandibanga abagenyi abo bamanyiiko nedda taata naye osanga waliyo mukulu wange abamanyi takbir tudde ku abiri luno olujja lwe lukyalikamu tudde ku abiri babeeganye mukulu tebatweganye kakati iye mbadde nsaba okole booti nja bawe entambula aganze ebigambo bino nti kaagende aleete oli yennyini bajje omulundi gumu nange ndaga essanyu okuva omwo mazima tekayo omutikito
Sikira. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale senga. Yadde basebo. Eradde nnyo senga. Sensokala babanyabo. Eradde banyabo. Kulikama ko. Abakote gete bagabadde bagidde mu benzi. Bagidde mu primo. Abadde sibamanyi. Naye wayinza okubaawo mukulu wange abamanyi. Mukikubira engalo ezo wayinza okubeerawo amumanyi. Kaganya okwogera. Tiwangi taata. Kalabika kakava mu COVID. Tekafunye wuzi. Abagenyi abo obamanyiko? Takbir. Oyo omulangadu waife. Leka munakwewanda mu luya lwange. Omanye ekyamaanyi kigenda n'amaanyi essene ne bagikongoza fu. Ate ekyebbeeyi kiba kya bbeeyi kyayo omukalu tagwako nsowera. Kaakati wanyina mulungi mbadde kusaba ogologoke bakuwe omutikito mpolampola ogende okola research. Abakwegomba amanya bangi bajja kujja bakutengule. Omuntu alinga gwe alina kwagala muntu nga nze. Omuntu alinga gwe alina kwagala muntu ng'oli. Soko mulungi ekyo kirabo kyo labolina yesimbanga ogw'amasannyalaze ogulinga solido. Yakulanga kalenda n'olunaku olukulu erubala. Tambuliramu seye ate lwaki mujagala nnyo security obiremera video Cinnamon roll.
kakati muwala wange Sophia bakukwasiza apeyo muntambuze ekyabasima olunaku lwaleero Haruna Apollo senajja mu bazadde bo Sophia yesu apeyo yogera nnyo ng'abantu bawulira mwana omuwala ono siniigina nti nekusanga ejja tunda eruweero. Haruna antumye kugambe omutambulira musaayi era agambye nti olaba kale neya green nti bange okoze mu bulamu bwe buli kimu kitadde kituufu abange engalo ensamaanyi. Haruna agambye nti mutunuulire nga mwekutte ku Allah beguli wajahara baina kufima wadda tawarahma n'abakwata bayibuli mubeeremu Abefeso 5:25. nkyagala kukwagala nnyo nga wayagala eddiini Busiraamu. Naam mwana akyongeredde ddala bugiri lunaku lwakweraga omukwano Sophie webale kunyuma nga wanyire ono omututiira ffe ne batutuma bakalejja Haruna antumye oyo akuweereza bino ebyemu n'akusaba omugondere obeerenga mugonvu obugonvu bwalitegerege maanyi gaalwo. amina kituufu n'akuwa kano ka apple n'agamba nti you're the apple of his eyes. kituufu Kwagala nnyo 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 omutambulira mu musaayi bweguli lovely. Enyukta ya you were educated enough. What are you talking about, baby Sophia? Akuade soda. Demoti akuade soda uyo Fanta. Kulika kigambo Fanta abazungu bagamba fully African never taste alcohol. Never tusomere mu Luganda. Fanta. Tifa. Fe. Agosoma tifa. Fe. Ta. Abo Luganda lwa Haruna. Na. Tufinantongo ta tumusaba agende naffe emikoolwale katumagenda neterako omusindalo guli tuve wano jagala okolenga kalenda zenine basa twaniriza mu kifo kino naffe nabwe ekito tweyanziza nnyo okuzaalibwa olwamutwana waffe waffe tuuze mu mujja muno nti ensonga zino twazitembe emabega kati tubasanyufu twagala zitambule ku nsonga y'eddiini ey'Uganda y'ennono naffe tubasajja baganda badda bamwe bakasangwawo kamokwogera zaala hadi kitaka kabulu bandisalongo omuwandiisi omukulu ow'ekyama ow'ekika ky'emambukozi ekyo ne batukubira n'engalo ekyo naffe tutukira kabaka mugema bwomaliriza nze nga Masaka kabaka wa Buganda ekyo nkyongedde mu kimanyi 93 kigema bwe yamala ono ow'ekawaala nze nakakasa obwakabaka bwa Buganda gana bwekito twatembesa musajja mukulu mu nsonga eno ate ffe bakulembeze b'obusiraamu mutuntundu gyava kana bwekito ensonga tukitambuza mitwe ebiri mu nsonga ya Buganda ekyaffe kasangawo y'ennono n'ey'eddiini etutwala mu busiraamu tusaba bataata mukkirize tutambule wamu nti twaze ne satifikeeti twaze n'amateeka gonna agafuga obusiraamu bwa Uganda n'ensi yonna tusaba abewaffe
oba ekirayo wano ekiri mu mateeka g'ensi n'agayona kusaba twena amanya enkalwa zibiri sibe twateese bati kitegeeza tuze kusaaga tuze kuwasa mu mpasa zombi esatu Uganda obusiraamu n'amateeka gafuga ensi yonna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bayisere mukadde waffe ono ebisukazi wa mukono Sheikh Kasoro Abdulno Manze chairman w'obusiraamu nagala mukwasa ensonga eyo era chairman batakulira ensonga z'omugolo ono bamaama baffe basenga baganda baffe banyinaffe n'abakyala bamaama baffe baganda baffe bonna mu nnono ne mu ddiini assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbeera yonna neebaza omwogezi kugenda ebigambo nga byonna bituufu ate nga bituufu kambe mu ddiini bituufu era ne mu nnono bituufu n'okwetonda kwaffe ssebo okutuusizza nga kukyetaagisa mwebala okukkiriza bakadde baffe okutuwa okusaba tusaba Allah bulungi. Akaseera kano nsaba ebintu bisatu. Ekintu ekisooka taata ajja kutuwa olukusa tukwase omuntu gye tunaawa olukusa olwo gye tunaalwa kuba ne tugenda okuyingira muyinza okutawanya taata so atuwa omukisa ne tukwasa omuntu agenda okuyimirirawo ku lulwo n'akola emikolo gyo mu ddiini yaffe inshallah kasita okkiriza tetubana wanje yani asenderewa asaba busana sirina buyinza naye nsaba inshallah awo nsimbye nnyo taata omutegedde bulungi ate wansuseeko ekyokubiri nzija kusaba mwanyina w'omuwala kituufu mwanyinange yalonda bannange engalo ez'amaanyi abakundeetera ono omwana ono tumute mu kika mbadde ngamba azzeeyo ekintu kye bwe yali atandika okusoma n'asoma paka masomero eze newunyanga Kameruni mbagala nnyo nali mmanyi bakekereza manda